bulungi bulala sing oli birala sirimo bigula bulungi bulala yeah kutwala wange oh kutwala wange yegwe wange oh na 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 na. Beautiful, beautiful, beautiful. Very beautiful song. Thank you. Yeah, so tuddeko ne wali mabega otandikidde. Ogenzo none Anjulia n'ogattako erya Ankore. Ankore. Gate nange we nabadde mpita ite ku media platforms ez'enjawulo wateekako aka Ankore. Yes. Tutuuka batya eyo? Bafani kye batukola. Like you know people abantu bajja ne bakuwa erinnya. Ugamba wayi kandigatteko nga buli omu akuyita anko ebiyitibwa biveri mukama Katonda. Okay. Netugamba nalyo katuligatteko. Banatongerako n'amalala nga nago tugakwatako. Just like that. Kwegamba erijja lyetwaniriza. Erijja lyetwaniriza, yes. Naye nga amatuufu gali Signature for business. Right. Yes. Ng'obuliddewa eryo lyonna ebbanga. Mbadde n'owendinga emirimu ngikola. Nga mugizannya wano ku TV naye ndowooza sometimes temumanyi engeri gye mbeera behind the curtains nti nze abikola. Yeah, but I do so much. Nkola nnyo okuwandiika ennyimba. Gwe mulimu gwe nsinga okukola, I think. Then I also have a company that runs interior designing. Okay. Sijja kuba kalango wano bagita East Side though. Osobola okunkeberako. N'olaba byonna mbikolera ddala bulungi. Naye nga wendi music yanyuma, music munyumirwa era kyevola nakomyewo ne ngamba wayi. Katuddemu tuyimbe nga abantu batubanja abafaani, you know. Nga watugambye in most cases ba writers tetubategeera nnyo. Tetugendera nnyo kayimba akabeera ka trending. So ffe tubadde tukulabanga gwe ataliiwo. Naye ate emabegako twakulabyeko mu clips mu eza federation. Yes. Yeah. I'm working with the federation twagala kutereza business. Abaana n'abazzukulu basobole okunyumirwa mu maaso awo obulamu obulungi kubanga industry yaffe badde so disorganized. So twagambye katwegatte ng'abayimbi tulabe nga tutereza omulimu guno for the ones abalijja n'abaliwo kati kubanga omulimu gubadde tegusasula bulungi. That's why twagambye kati omanyi katwegatte mu bwegasi mwe muli amaanyi tukwatire wamu tulabe nga tufuna copyright ate emirimu gisobola okutambula obulungi. Emabegakaawo si lwe bayimbi we basoosobeera nga tebeegatta basooka ne beegattako mu uma. Yes. Tetwakulabayo mukwano. Uma saagitegeera bulungi kubanga ebigendererwa byayo saabitegeera. Kiringa oli bw'anaava eri n'akola gurupu eri awo naye nga terina kigendererwa. So ebintu nga tebirina kigendererwa most of the times sibibeeramu. But this time round Kenzo yankubira essimu nangamba you know what twetaaga twetereze ng'abayimbi. Ate I'm so happy nti abantu kati abayimbi bonna at least bakiwadde attention ne bavaayo okulwanirira omulimu gwabwe ekitabaddewo. Si n'abayimbi bokka bannakatemba abazannyi ba film aba comedy ba MCs ba DJs bonna tugenze tubafuna on board okulaba nga tutereza business buli omu wali abe ng'akola nga tetumenyeka nnyo. Kwegamba federation ogirabamu ekyenjawulo. Federation erimu omulamwa gw'amaanyi nnyo sandibaddewo singa tewali mulamwa. Yes. So I believe tujja kutuuka ku buwanguzi. So eryo lyonna ebbanga lyomaze nga like ffe tetukulaba nnyo nga toliiyo nnyo like nga tetukyakulaba nnyo mu kamera. Yes. Wano olinawo talenti ez'abaana abato abaliko abawandiisi boolaba nti oyo ndi muwandiisi naye okusinziira ku nze kyendaba oyo omwana. Abawandiisi bonna balungi. I respect all talent. Naddala bwe kituuka kuwandiika omuntu yenna awandiika oluyimba abantu ne baluwa attention abeera alina potential nene. So nina mikwano gyange abawandiisi abasinga mikwano gyange naye I believe in Dr. Brain so much. Dr. Brain akolera ddala music omulungi gwennyumirwa nange osanga gwe nandibadde nga asobola okuba nga nkola. So tulindowooza mu line yemu musically. That's why mwagala nnyo the way engeri gy'awandiikamu ebigambo bye melodies, you know, ali really gifted. Okay, awo wenyini nga tukyakomye tugenda soka ate tumulemuko katini ate oluvannyuma tugenda ba tukomawo tukyali ne Ray Signature program tukyacyanki. Era kwenye mibulamu zene sikulabye omutima teguba wamu. Oga like pen and paper, Julie pen and paper, and I'm to spend my paper.
ngandinawe efi like pen and paper, tuli pen and paper, and I'm to spend my paper nana ngandinawe efi. Beautiful, beautiful. Ate nga wulira omuziki nga gutambula bulungi nga bali gutambula bulungi oba kitegera bulungi nti ate omwana wattu DJ Scofield abaayo ng'akikwasaganya bulambalamba. Yeah, big up on yourself DJ Scofield. Yeah. So request tutandise nazo zibadde ziva ow'omukulu Ray Signature ennyimba ebbiri, that is Benty Boys Wanawancha, Karo Nantongo ne B2C. Yeah. Why those two songs? Nze jagala nnyo abantu abayimba obulungi. Okay. Jagala nnyo music omulungi. So the Benty Boys banyimbira bulungi actually. Ololimba in particular I'll say I really love it. Ndwagala nnyo. Karo Nantongo ne B2C ekyo kiri obvious. Yeah. So hey tekyetaaga kwogerera akayimba kalungi ate n'abayimbi balungi, discipline empisa bayina, you know, yonna kwegamba full package. Yeah. Yes. So tusuubire nti kati okomeddewo ddala oba ozze tukubamu katinitini? Baddewo endi. Okay. Musically ng'oyimba? Musically yes. I'm working on ndi mu kukola album number. So ngenda kuba nta luyimba ku luyimba. Bange banga libadde dene. Ndowooza nasemba okufulumya oluyimba mu 2018. I think yes. Ati yes sawa. Holiday aweddeko katuddemu tukomyewo yes. Mulimu collaborations tusuubiremu ezimu? Collaborations nyingi. Nina collaboration ne also oluyimba lwe nina olupya ne Bebe Cool. Okay. Then nina collaboration ne Tonix n'omuwala bamuyita Bwiza we Kigali Rwanda. Nina collaboration ne Karo Nantongo. Okay, awo mba nkufuna. Yes, of course nina collaboration ne Irene Tale again. You know, ennyimba nyingi ddala. Mu bonna gy'otandise nayo eya Bebe Cool. Why Bebe Cool? Bebe Cool mbadde nkola naye for so long amuwandiikira. Okay. So we twatuula wansi nga tunyumya munangani twetaba tuyimbe mu kofenna, you know, ate nga I respect him musically, anyimbira bulungi abantu be twakula tulaba nga batu inspiring nga tuli baana bato, so it was a blessing nengamba why not netusalawo tukole ffenna oluyimba. Okay, so okomyewo under any management? The management thinks ebyo si byangu sijja kulimba, but I have a team of people I'm working with. Yeah. Of course tuli mu kwatagana na mikwano gyange tulabe nga tukola ffenna twagala kukola kyaffe kati. We want to start our own, like tukole company yaffe naffe tubeeko abantu betusitula mu maaso awo ate bali tusomako mu byafaayo. Tusuubire kyanjawulo ki? Ekyenjawulo ki? Ekyenjawulo kiyinza obutabaawo nnyo kubanga at the end of the day music asigala music. Yes, naye musuubire music omulungi kyenyinza obbasuubiza ne consistency kubanga tugenda kuba tuleeta music back to back teri kuzikiza. Yes. So for wano music industry abayimbi wobalaba engeri gye bali mutambuzaamu ebintu mulimu abakagiyingira nga ate tebakolera ddala bubi n'omulundi n'ogumu. Oyinayo amagezi nga ggwe oba obubaka ggwe nga ggwe omuntu akiruddemu bwewandiyagadde okubawa? Consistency nga bwe nkugambye kulemerako butajjaako kigere kye ekisinga obukulu nekyatufokasinga ennyo ku music omulungi okitegeera. Uganda tugirabise nti erina music omulungi tuleme kweswaza bweswaza, you know, kubanga bwe tuyimba ebibi meaning tuba tetugenda crossing nga tuba tusigala wano waka, you know, so tufube nnyo okulaba nga music wa Uganda tumuwanika ku level gy'ayino nsi kwetambulira musically. Yes. Kyenyiza okugamba abayimbi bonna bato naye nga bonna bayimba bulungi. I really appreciate the new talent mwenna ate era mbaagala nnyo. Okay. So katoke tulabe olwo luyimba collaboration ne Bebe Cool ate oluvannyuma tukomewo. All right, very beautiful song. So gwe obviously nkimanyi gwe wandikira part yo. Yes. Actually luno oluyimba ekikwewunyisa, it's like a remix nali nalukola bwomu nga we luli nalukola ddako like 4 years back. Naye emutu actually twaluwandika ne Dr. Brain. Yes, Dr. Brain. Yeah, kubanga mulimu part oyo and Dr. Brain is good at that. So yeah, netukola oluyimba kati netugamba Bebe Cool yagamba tukola oluyimba nengamba katuluddemu
era ndi musanyufu nnyo nti lufunye attention gye lutafuna luli abantu asinga babalike kabadde tebalumanyi naye nga byebyo tonzize mu kibuuzo kyange gwe yamuwandiikira oba ye yakyekolera? Nze najja na luyimba luwedde. Yes, ye yayimba buyimbi. Ye yayimba buyimbi because he liked the song the way it was. N'agamba tewali kyekikyusaamu tuyimbe buyimbi. Netusalawo ne tuyimba. Alright, obubaka obusemba eri abatulaba ku BBS. Abatulaba ku BBS telefayina bannaye mwebale nnyo okuwagira music wa Uganda, mwebale nnyo okwagala ba artist yakwebaza BBS telefayina management. I mean mwebale nnyo mukola omulimu gw'amaanyi culture obutatusuulirira musically ne culture I mean mutuyambye nnyo kuuma obuwangwa bwaffe kubanga n'abaana betuzadde batambulira mu nnono za Uganda. So njagala bebaza mwebale nnyo mwebale ddala ate era mwongere okuwagira music we Uganda kubanga ffe mweffe. Thank you. Alright, ate sigenda beera nga ate nsukawo olunaku olwaleero ebeera program tukyacyanche Monday paka Friday ne Flawless Napija naye nga ate nzaaliwo olunaku olwaleero nze Queen Faima. Osobola beera nga ate onkeberako on all the platforms TikTok buli wamu gyendi nga tukikwasaganya. Tusinkane olunaku olulala lwe tunaaba tuzzeemu okwesinkana.